Netemu yatuka ng'onaku olukulu ng'olwo. Bali buli kya abanule emmwanyi. Jajjanze buli jonza anula buli jonkulaba ng'okongola banno. Kwatayo 5. Nenge ebyo 5. Nga mufunira mwa. Ayya. Nga pani wa 5. Kali nze jjampako nusu 10. Yampa nusu olwo. Buli ali wakanetandiko mumwekengera. Jajja mukyala ndaba agenda kuzinzija kanga nti leta tujja kugulamu engatto bano betwaberanga nabo nga buli omu ndaba mubbi. Lwa nusu olwo. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ajisa mwenge manya tuli ku Lubalusewa TV. Ate tukomyewo kulaba nga ate ensonga etambula bulungi nnyo nnyini ddala. Programu tugikoze ejja kubeera running awo maaso kuba tuli mu kulonda. Tewali kiiko, internet yavuddeko, mobile money yavuddeko. Rumbe yagamba nga abantu mujeesereza mwe yabawakana. Nina bempiseeko wali asobola kujeewadde sente ze banzindikidde abaana ze ngendo baliisa. Kati obudde bwazze mugabuddiza ku nnyoge. Obudde buzze ku bunnaabwo. Obudde buzze ku bunnaabwo. Ennamusa etuuse ku nnyoge. Ennamusa etuuse ku nnyoge. Weewaawo. Video eno tunagiteera abamu tetumanyi tujja kuba tukyali balamu, abamu bajja kuba si balamu. Wembeera gye tugenda okugendamu wali eri akasammeeme. Londa ddayo waka. Abalala bagamba londa sigala wa ku polling station. So atenze ngambo natuka polling station. Ngenda kugenda bampe ballot paper yange ngende naye waka. Lwaki? Njitikingireyo nkome mu ssawa y'okubala. Okubola akalulu. Okubola akalulu kange bagenda ati akange kaako. Video tugikoze before tujalaba a few moments later. Kali nzaje Samuel ndine number MC Bombo Lord. Asante jamani. Ne Bombo Lord wajita mudda kuba kati machindi teba Bombo Lord. Ndi wa Uganda yonna sebo. Okay. King Feed Mike. King Feed Mike. Buza kuba tulaba tuyongereyo. Butede vatula ku Lubalusewa TV tugamba ati banna imwe bali kubeera nga timwekumidde ku mukutu ndabanga Lubalusewa mujagadde ku Facebook mubeerayo ku TikTok wali ku YouTube kibeera mu comment section bejiri abasajja kugamba oleetera ddala abasajja abazitowa amina nenga ne tuwadde twebuzeeko it's been long time cipher we nga tetwerabako ya finally me come back ya the paper them kyekyo bakikubuza kyole kimbuziza tuwadde ngi omunenga tuli mmirimu okay manyi tukwasaganya emirimu mingi mabega kawanti mbadde mu byakuwoowa wado odi nafuuka mu walimu tokimanyi kale nina gye nagenda eyo tuba tugenze mu mikolo gyali gya kukola ki gyali gya kukyala kale ntuuka ate nga omuwalimu agenda okuwoowa waali nga taliiwo kale ndowooza gundi babulwa enkwatagana bafuna miscommunication kogaoli nemugezako okumukubira essimu nga teetemu ko tugenze walako kati batuuka baganidda wano tewali musiraamu asobola kuwoowesa kati woli nga wendi naye nga n'ebigambo byoboogera nange sikola ki tobimanyi byanjawulo byanjawulo mu ensonga lwaki obusiraamu basooka kubuyiga eddiini gy'oyingiramu ng'osooka gisoma togwirangwire kaakati nzire ebbali nkubira budunulu mugambo owaaye tuli eno bagenda kuwoobwa ebigambo byangu nnyo
gundi ani agenda tata omwala wali nti basi era kati gwe tata omwala omutula wali eri ne mwekwata muti mikono noyogira bigambo bino biti kwa dekonzo kakasandiye nentula sebo omukolo ne ebigambo no bikwatira wamangu ago olede tuba tubimanyi ne just batujukiza muko bujukiza biflowinga bitya era bya Luwarabu mulimu eby'Oluwarabu n'eby'Oluganda nenga ebisinga obungi bya Luganda eby'Oluwarabu biri bitono nnyo nowera kakati bagokulaba tekatinga banomba woye bulungi wakati ate ono omwali mutumuvaako bali bampadde n'omukazi eyo sebo gye twagenda okuwoowa nga bakodde omukazi nulwaki tubavayo anti amahale bagambirawo gawe essaawa zi omukazi naye kenyini nga wali anjagadde ansiimye yali akusiimiddewo abantu b'ekyalo baliko okugaana muvudde Kampala bakwadde wali eri omwana obuwala ng'omuwala agaana kati kankunyumize nno emboozi tugenda ejjinja waliwo omusumba yantwala yagula ebyuma ebyekkanisa zino ennanga jaazi gita n'agula ne saawundi kati omusumba antwala ne mukwano gwange omuyita Beni akola nakaseera awo tutuuka eyo nga tulina okweyalinga ebyuma ebyo mu kyaki kati balina avuuka abo ku kyalo abakubi b'ennanga biki kati tutuuka eno tuvuddeyo n'amalala gaffe tuwunya obuwoowo tulabika bulungi kati ngasooka kati nga bayita ku bano abaana ab'obuwala ba Ashers bane muje mubuze kubavudde Kampala kuba twatuuka mu budde bwa evening glory nga balinayo okusaba kw'olweggulo okwo bagita evening glory evening prayer ati ze sibimanyi kakati tutuuka tugenda okukola ki kati nga basooka babatwanjulya kakati ono ye sister gundi ono yakwasaganya bya finance ono ye sister gundi akola bino ono ye sister gundi okitegeera kati ffe twabyo n'olugezigezi lweffe olw'ebe Kampala oh sister how are you no come closer nga mugana luzungu nga tubawahaga nga kiki twagala bawulye ekiwawa ekituvaako twetega kakati kati muzoga ati bano bano agatezipeza nokati amusumba ffe eri ffe wetwakuzibwa tuba tulina okubeera nga tukola ki nga tuyina nankani nga omwahaga ne bamanya tino nti bowaayi bano kikyaka zembeera zaabwe bamanyira okuba n'abazungu era owulidde ndowooza boogeramu ne ku luzungu nga tulina olugezigezi wali eri kakati ne baleeta abavubuka abakubi b'ennanga kakati ono ye mukubi waffe ow'ennanga kati ono ye mukubi w'eŋŋoma ono ye owajjita nze sirina kivuga na kimu kye mmanyi kubajjukira naye nga mu kubituuninga obutuuninzi wali kakati nga ngamba w'ennanga nti sooka okubemukkaawo olwokuba kati nakati mmanyimuko obutonotono bwe mmanyimu namuga kiki gy'okubyeyo ng'ofulaatinga nagamba Ben jangu n'omuyigiriza okukuba ennanga musumba atudde wali ati agamba ate nga Ben yagimanyi oli Ben akubye ennanga ku nsi kuno agikubanga azibiza n'okuzibiriza buli peesa amanyi weeriri munnange Ben nga sooka nga kubamuko ku nnanga nga sooka nkwata microphone wali nga sooka nkoolobyaamu awo ng'obayisaamu era bagati bannaye banaavuko bababeerera eddala ng'eno bannaye baatulabirira twasulayo ennaku ezo nkugambye twali abaana kate ne mami tumuliiremu kankuveeko mwali abaana bati abo abaana ab'obuwala Asha nayo tebakkiriza mangu nga tuba tutte neewuunyiza n'obwongo ffe twava Kampala bali bejjinja ba mu kyalo bonna mwabaagala ne mami kata tumuliiremu ate mami aliwo abamuka musumba gwoli waawa totera kusaba togenda mu kyaki muko musomazi buli kyajja ngenda munda bamuyita mami nali manyi byeno Kampala neso tugana okutuuka eri ate mami ngaali bulala kati nze waliwo kakati olumu nali nveno kati ng'omanyi emabega w'ekituuti gye twasidinga gundi system olaga nti system eno nti mujja tekanko buteesi wali switch buli kimu tumaze okukola kisetinga bane banaatambuza zino slider equalizer bajja kubyokya kati budde essaawa zaalinga ndowooza emu kitundu awo ez'olweggulo kati maava eno emabega w'ekituuti nti kati mami yali atudde kati ng'omanyi mu kyaki wabeerawo entebe omusumba w'atuula ye omusumba atuula ali mu sofa kati mami annengera kati yampitana Mr. Kampala sooka ojje wangi mami nagati tufa you feel free namugamba banne baana mukakati tuba twagala okujja okutuyimbira kanti tugeze kale nga tulina wano omukolo kumanyi kati tuba n'okugatta tuba n'embaga twagala okujja okutuyimbirako wano eno banawulidde oyina eddoboozi oyimba bulungi
anyway kalo batu trainingira ka abaana kyetaagisa ki nemugamba wala kakati kadi ku church kwaliko garden naga ne wano ba tugende ketunyumize kwali mu garden mami tugenze mu garden sazi obudde bukwatidde awo munne tugenze mu garden tutudde kati nga mami ayina gye byakola kibyambuuza nenga mami yali ambadde ka dress okitegeera nga kakoma muneno kati ndaba ekisambi ate mami yali mumyufu nga omanya bakazi b'ejjinja eyo mami nga ayina ekisambi ekimyufu satandikiddewo gendeeho yimaawo atoveyo ddeewo yima eno naawulinga nga kale ntandikiddewo okuyima kimami kindaze ku kisambi wali eri mami agamukola kikumwoyo gwalina ate mami yali asinga nno okwagala okusinga gwe kubanga nze nalinamu kali muwe ekitiibwa munne muka musumba ate musumba ye mukama wange yeyandeese eno biki naye nga mami ebigambo byaliago bino nanga waluma bwati emimwa kati olaba si kale ffe wana eno nga bwe yekwatako bwati era nga wemagamaga nengamba wayi mami wano oyinza okukola ensobi n'ojja okwata ku kisambi oti kumpi musumba ayinako waayimiridde akola ki alaba endiga nengamba wayi kanfuga obusungu bwange oyina busungu senza ate kali nze wennyima ate mba nkyagambwako otya nze nayimye nongamba nti oyo mulwadde nongamba nti oyo mulwadde na siriimu amala kunzita ekiwejjewejjoze nga mmaze mulya kakati kiringa nga olaba omuli w'embizzi eri omuntu omu omuli w'embizzi ye nga oba talidde ku mbizzi kati nze nalina kyali wange twagenda naye y'okuziika baanoonya ekyalo kyonna kyonna nga tewaliwe basiisa embizzi omwana yali atuziriseeko ekiwejjowejjo waliwo awo embizzi ya neiba yamala gikozaako muwogo n'alya oyensanga embizzi ng'etambulaawo n'agikozaako muwogo n'alya awo nno onzikakkanye towakana aje nze naliyo meko gwe kusindikira omubuuze embeera eyo natugiraba kati kiki ekiviirako mwe abasiraamu kubanga muwowawowa n'owowooli kiki ebiseera ebisinga tubaako ebitutambulirako tokimanyi nti ffe wetwakulyanga abamu twakulyanga wabasenga abaffe abalala twakulya waba step mother baffe batukolimira olero ganaga nti mwana gwe nkukolimidde toli wasa era oli wafunye omukazi tolimala neyadde emyaka egiwera 5 bakolima bate basenga ate neseebiseebi ebikolimo byabasenga nno bikwata senga se basobola okukolimya nekikutambulirako nti ensonga yowensonga nti mwana gwe era oli wafunye omukazi toliweza neyadde emyaka 5 kituufu era nekituukira nobeera n'omukazi nemweyagala nemukola mutya n'okuzaala nemuzaala omukazi ava kantu katono nnyo neyeekyanguyo n'anoba n'agenda ate nga n'omusajja tolina kubeera wawo ng'oli muki muwuulu era ogenda okufundikira oti ng'ofunyeyawo nankanyawo ekyana ekyobuwala kati ennaku zino ate kati babitugondezaamu tetukyanoonya nnyo baana ba buwala era twanoonyanga abaana ab'obuwala nga tolina gyogenda kubajja kati wonagana oti akangenda eri muguni mu kibaala ojja kusanga era gino miguunwa gya mu bbaala oguwase wiiki emu guyitemu gugende oluusi gukutegudde gututte n'obuntu bwo ate ndowooza mu nnyumba z'avuka zibeeramu okibeeramu wali ka flat screen ka tv buno obutebe busofa bu ero okitegeeramu akameeza k'endabirwamu kati gwe omuguuna gutuuka ligamba nti banneezi wano ntuuse mu bufumbo sivaawo omuguuna oba omwana w'abendi omuwala omwana w'abendi omuwala abeera mu bbaala omwana w'abandi abeera waka n'abamwagala bamugje waka ne bano be beefumbiza omutwala mulyamu lwalumu ogyanga gati bane wano nga tulina obutamu namukwano gwange nno yampa obutamu nembuleka okuumira obutamu yabubba wa musajja wakanalesa obutamu 3 amazeewo just omwezi gumu 2 mufunyemu obutakkaanya agamba nze wema ngenda ssebo nzube nebintu tubikoze ffenna naye nga yaleeta butamu bino tubikoze ffenna biki bikiwaki byonna bifiirwa olwo ayagala kuba flat screen yali ajaase musange nno nga mumpimu bwati olowooza wano walekwanye ku mukazi nga mumpi bulungi oyo waba muzibu abakazi ampi ngaatandise okuyomba nze nakwanako omukazi omumpi naye oli omuwala yali ayomba naye nagenda nemugamba ekigambo eki namugamba gwe nja kukwata nkukuba oluyi weerabire n'amannya go nali no simukubangako ye nga gati oyo zenja ayogera bwogezi biki bikomaawo naye olunaku lumu namutuuzaako ekibatu yamala ennaku ezo ng'ali mu kkoma
bukati butira omwana wabe kati olaba esinga zisikuba mukazi yanagana mugana eggwe kyeka ndoza oyagala kungizisa olabe oba nkuba nemugamba bebi nze nno ndi mukubimu ani ng'okubaani nk'onaakola bifa abaana b'emmamba tetuzannyibwako biki ampaanidde emmamba nemuga olaba tulyandye naye atugikuba kale nk'onaako kanona ku lumungu omukazi wankyagaya nemuga naye omanyi saagala kukuba neesonyiwa juke yali mumpi ati kati tona ndi mumpi naye ate nange nnabe ndaba neŋŋumirako ne ŋŋamba owaayi sebo ndi giant bulijjo kale omuwala yajja oba yakola ki kale yamba yonna byanvumye nesifaayo najja nsoza oba wakiyinza okunsoza kinyiiza namukuba oluyi lutasituka ku bbi olumanyi aya olwo oluyi balukuba eno ku nkoona olwo tebasobola ndukuba n'otagwa olwo batasituka ku bbi namukuba situka ku bbi ali omuntu bw'obanga otudde obanga ositamye olina kukuba oli kuno ku nkoona obuligere n'okutalantuka n'otomera eddongo kati byajjawa kakati ati kati oluyo lubalukubanga nnyo bunene obwana obuto akaana kato kabeeranga ng'okasanga we kasaasaanya okitegeera olumu kakati waliwo kati obwana omu kati kasitamanga okukola ki okupama ate ne kadda ku mumbo ne kanoonirako engalo nakaga gwe situka ku bbi kale ng'oluli balukuba eno ku nkoona situka ku bbi eryo erinnya lyolwo oliseba we lyatandikira baakolanga batyo oyina abakazi abaali basoloozanga ssente bakyaliyo basoloozanga ssente za sako bana bajja batuyitamu abo abakazi babba abantu gwe mwana gwe naswala naye obategede begabe wanyumiza yaloga nti abo nze bonna mbamaze gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gweowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusange Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 754 5 238 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekerawo okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekerawo okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. basozanga ssente za sako bana bajja batuyitamu abo abakazi babba abantu gwe mwana gwe naswala naye obategede begabe wanyumiza yaloga nti abo nze bonna mbamaze abakazi bagendanga okuŋŋanya ssente mu bantu bakoze kasako kaabwe awo ng'okimanyi nga bakozesa te erinnya lyange olimba kakadi nga bagendaga nti banne bamama mugamba mutya nti gye tuli nne kakati face sima mukama teerabira bantu be smart saving group okitegeera mukama teerabira mukama teerabira bantu be saving group banne bamama mu saving kasente nti ye timnemwe nga tetubamanyi nti temutumanyi ama mubuuza ezenja bamanyi nti era nga bakuba akasimu mwami zenja mune tuli wanene waliwo abakyala bano betwagala basevinge kwatono omukyala ayogerako naye zenja nze mama nakityo nti mama nakityo aliwo wanene ku mudaala nti ngutegedde nnyabo bana abakyala bamanyi nti bambi mbamanyi si bayaaye nti mune ffe luli eri batubba bali abaagundi eri wansi ku mabanda naye bano katubeesige kati nga nange abakazi okuba nalimba lya nga boogera bulungi bonna abakazi abasevinga bonna aliwo baka kankuveeko olaba tulina gye twagenda eyo mu kigo twagenda n'ekyali wange ali awo
bamuyita Julius tugendeyo okweyalinga amasannyalaze mu kigo ky'Abakatuliki tetusanzeeyo abasisita twalirina twasangayo abasisita kati kwaliko bali erindooza bo baali baluddemu abakadde ne waliwo ebiwala ebito bye baali baakaleeta awo okitegeera ati omanyi omukazi mugundi mu mwezi ayimamu emirundi 2 omukazi ayima wano ng'agenda mu nsonga ne wano nga yakava mu nsonga wakaita wiikingi emu awo apatiti eba waggulu tugenda mu kigo tusanga bakava mu nsonga gwe kati gwe tulina experience mu bakyala nze omukazi somutunuulira bwe nti nyuma kati ono omukazi anneegombye ne bwaba talina kye yaŋŋambye era kakati omugabo gwe ntinya busooka ojje oddabuzi wali bali n'omusaba tomukwana ate munne mukwano okwagala nnyo bikya omugabo nti owaayo olaba otya singa katabani kange kazannyamu ne kawalako ebyo ebiki byongamba nga sibitegere ndi kale twekolemu kiwadde ogamba munnange tutuukanga abasisita baali bakava mu nsonga nga buli gwokwata kakkiriza bukkiriza nawe bagenda mu nsonga si bantu tebeegatta olaba emmamba yeegendamu emmamba eno gye balya kye twakola abasisita omuzungu agamba any children okimanyi nkoko baana gweffe twali abasisita era kati ekigo sijja kukyogera ebajaga nti ndowooza olaba atandise okutulumba abasisita nabo babeereyo bambi nga bayonta babeereyo nga baagala kakati eriyo naamu bagenda mu busisita ye nga bamumenyamenya dde omutima biki sitole wagenda buli musisita aba ayina embuzi bazina naawe neewuunyiza sisita bamutandika alina emyaka 2 okubeera omusisita nedda ssebo kale n'okujoyininga kati anti bajoyininga kakati ffe twagenda netugamba nti kakati omwana okufuuka afizu alina okuba nga avudde buto ng'asoma Qur'ani biki n'omuntu omukulu ofuuka afizu kiki afizu waliwo kibaita afizu le Qur'an omukuumi wa Qur'an omukuumi wa Qur'an nti oli asoma Qur'an yonna babeeranga mu tempo aboti weebale nnyo kati kyekimu kati ne ba afizu nti afizu ye muntu amanya Qur'an yonna okitegeera gwe ng'osoma busomi yanaga nti eri lunyiri bwetu ne bwetu ti sura tinaga nti eriwe wati ne wewati okitegeera tikitegeeza Qur'an zonna ne wemuzookya ne ziggwawo musobola okuddamu ne muwandiika Qur'an nga mugijja ku ye kye bayita okukuuma Qur'an gwe bayita afizu le Qur'an omukuumi waki nemuzookya ne ziggwawo gye bali bwe mwateekateeka nga bo ajja kubeera bwati agira bukisibalagete kati ensonga bwetu bwekola ki weebale nnyo kati kyekimu neeno mugundi nti kakati wano kati n'abantu abakulu osobola okuddayo n'osoma Qur'an n'ogitegeera n'ofuuka afizu ekyekimu kati niwana abasisita nti osojoyininga ng'okuze era okuza teweegattanga oti seegattangako ne wonkebera ati munne era oba tosobola goga nti owaayo ye mukyala wo weddibu gwoli ongambako ati yali mukyala wange jesu twekwana mbwekwanye bwegwe okwana omuntu n'omulyango olwafuuse mukyala wo abatala mukyala wo kati kankubuuze bwe wakeegattako wonna wabawasa nenyina bameka eri ebiseera byerojje ebiseera ebyo nga mwali b'amaanyi waliwo ebiwala byavanga eyo wa simanya waliwo ebyavanga ekiryowo eyo ayayaya bana ebiseera ebyo mweyagala nga tubeegomba nga kyekitwegomeza ati kakali ebiseera mwalina amalasita nga mwasiba enviiri ebiwala nga bijja biga nti banne nze njagala oyo gaayi nze njagala oyo aje kati waliwo igwe waliwo gundi Mustafa Mustafa Bukenya se yali DJ Mosi ebiseera ebyo kakati waliwo n'abalala kati waliwo omulenzi DJ Willy Sulubada omugenzi waliwo Wiponi era nga kati nga oba gundi yabeera buli lwakuna lwa mukaaga endiyoke yabeeranga kwerojjawo endongo yakabagukanga wansi awo lwakuna na lwa mukaaga abawala bajjanga nga tebazze kulaba kaliyoke nga bazze kulaba mmwe juga ndi kakati ffe tebatukkirizanga kuyingira mwali buto ffe nga tuli buto nga tubeera eri
era nga duwajaga mubana mu mukola chao mugende waka buno bwana yebwawa bazadde bamwe yenga mwe okununika nga mukyali bato anti kakati fejuki bidongo byalinga waka Usegeera ebidongo byalinga waka biregetoni wantegedde nnyo kati ebiseebyo kakati nga tulaba ebiwalawo nga tubyegomba nasebe ebiwala nga mu kati wakati ekiwalawo bali bakita kishakira sebo nga meyi nga yakyagala meyi tomumanyi ono meyi kali ng'owulira obusungu nedda sikuwulya busungu kali meyi nga yagala ekyo kishakira kyokka lwo n'ekiwala ekirala bakitaba Patricia nga ate kyo kizina kalyo kikyavanga maganjo kakati nga byonna nange olaba biwala birungi nesome yagenda naku ekiwala kino kishakira gutodda nga mutawanya mukazi wange ningamba ng'agamba kino kishakira anti mukitawanya mbu Patricia yanti kati Shakira yalinga nga Wema Tugga Patricia Wema Ganjo ngaba mu kibuga kati omwanga gati gwe nyapo wesonye bba wange va ku meyi ebiki ningamba bannaye wetegeeza mubeera mu kyoko abakazi bakulwanira yinze banwanirako naye biseera bino ng'era mmaze funamu ngambamu n'akakaaga nemeyi bamulwanira nga talina adde ebibiri kyokka nga nabamulwanira kati waliwo gayi yayokyanga obunyama awo eno maaso geero gye meyi nga agenda ali kusigirwa obunyama nali obunyama bwa 15 n'agamba wala musasula obunyama nze mbulidde ne bayaya nosasula obunyama nze musasula nze busasula gutolina sente oli mwavu n'engamba nze no sali nnyo muntu wa bidongo nze mu buto nasomanga nnyo eddiini era nga njagala nnyo eddiini kato kyajagala ekyandeetera okuva mu ddiini okugenda mu bidongo nga mmwe nga ndaba abawola babalwane n'engamba etegeeza obeera mu bidongo oba waakabi kyokka ate nze nagenda mu bidongo nga tesifuna bakazi ate nali mumpi nga bandabanga omuto naye nga nange nga bwemako gwefunzizza bweti bwesimala kujja biyengeyenge simuta bannaye akaana okalabanga agato naye akaana kazina nakaje kakoze Malia bati waleetwa bakyanga ki Malia kiti amabina manene kiti kyabange wansi mu 11 ekiwa kiri nga kinkula obusente bwange bamu ne 2 biki stole akati olunaku lumu nga kinsanga olontaso okuvumba yetaso okuvumba sinetuma nalinnya lya Zenja neyita Niganox ebiseera ebyo Niganox ngulirayo Rolex Mwenye bisoso ngo oba munezuga Rolex oba w'amaanyi ekiwala nga kinga Niganox ngulira Rolex nakigamba nti ane Malia mulwagitompa nawe Niganox okyali muto kati gwe tolaba kati nze ni mukazi mukulu kati abansanga nawe nemugamba wa tusobola okwekwasaganya mu ebiki ekikazi ndozanga kiduka kali ekikazi ekyampako naye nga kyampako mu nsobye kyaka kina boyfriend yali ndoza nga kinyizizza kati nekijja olw'obusungu obungi obusungu kibumalire ku kiganika n'akaana nga kannemeddeko nnyo bameka malega kawaako eri embwa njirumye maama nnyabo kye nakola Mariamu namuleka bulere Mariamu yalina watya nalya Mariamu nensooka mukyusa negumwana guwa biyigirawa uyokolanga bya kikulu nnyo nakuba Mariamu ettaali naddeyo nanyumiza akabenganda wako n'ab'emikwano bane mwakana mujoke muyita akato kye kankoze Muzakana kankoze ebintu bati twabyinkola ko tyolima ti maama wakakayayako kati bulgo yanyumizaako bajaga ti gwe ama munombo omanye ebyokuzina ozo okuzina obadde yagala kwongezesa waneera balimba oli Mariamu yaddanya bibozi bikozi Mariamu yabagambye eki aneera gwe tosobola kati kikazi mune nekimwayo owera gwe kweni nga kikwata wano kutinchira labiti naye gwe owera gwe nemugamba toweta kulya ekyo tamale kola kyo gwe tosobola kinchira labiti yeru no zubula ati kati ngoji kati ebyo bikazi ati kati nga binamu omuze naye gwe owera gwe wekikwatako bwe kiti kimpima sabo no yinamu kati gwe osobola okulya omuntu gwe nemugamba kati gwe kiki obadde oteesa naye kati gwe wenkuwaako era gwe owuga buwuzi nemugamba tugaye tuseeyeeyemu tewali buzibu nimama ebigambo ng'okozesa bikulu okuseeyeeya nyenno gwe mwana gwe walibanga oli mukulu lwa bumpi ekikazi kijja kikola kikinneefasa twali anti twava kugundi okwerojje ne tukkireyo wansi wali ekiyumba ekyali kitannaggwa nazikireyo omukazi ettaali yakuba enduulu kati aleka yali tamalangako namuli omukazi ne mumasaka namukwata amagulu nenga wanika nemuga amagulu gateeka eno nasooka agampanika eno mu bulago kati waliwo kati sitayo bagiyita kabaata yeruwe kati yaffe baddaasa gujjo gibuuzeeko omuti
namulya kabaata omukazi akuba enduulu yateba omulaga nga weyeta gwe nali omukazi aleka ndowooza gwe mundi gwe yasookera ddala okumala era bwe twavenanga toddamu yadde okunkwatako toddamu yadde okunsemberera ne waite ennaku ng'ezo nga nnoonya okufa waite ennaku 3 yajja nnoonya okufa wakolera erinnya awo kati erinnya ate nasooka kulikola te mu kulya bakazi abeefuula bakiwagi batya eri akazamuga ati ani oyo ako ngaani gwe kalya nze tekasobola biki naye nga buli gwenkwata kanyumiza munne munne naakasajja bulijjo munyoma ka bwereere naye kayina waaka nti olimba nawe nti nze akaana kandidde bannaye namaze nti wabaddeko bubeezi naye muyimu ogwo biki goma kye bayita okumala omusajja okumasa goma kye kitegeeza alina okuba nga akulidde essaawa ezo nti oli omwana ayina gaasi nze namutidde olimba kati bagenda okulaba oli neesibyeko nnyo wafumba akamere wampita awo ngenda manyi ebikyala ebyo ebikulukulu waliwo abakyala abakulukulu nga yazawodde abaana be nga 2 naye awukana n'omusajja n'avuuka nakyeyombekedde katuukadde omukazi gwe nalaba bamuyitanga anti saaluuni kira ekikazi nga banne nga kirina ewaakyo nga kyala obuliri kiyonjo nga obuliri kifuuwamu gundi eno bagita batya airspray freshena webale nnyo yoyo director agambye yoyo nanga ati sibimanyi nnyo kuba biri byali bya kizungu. Haruna Electrical Center ffeffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti kyandaliyazi otutuuka ko wamma ggwe ne bikuggwako kati gwowe ebbaala loogi duuka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde sitooka empya omunayuganda waakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindeke ki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752 823 noti yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze n'omusajja n'avuuka nakyeyombekedde katuukadde omukazi gwe nalaba bamuyitanga anti saaluuni kira ekikazi nga banne nga kirina ewaakyo nga kyala obuliri kiyonjo nga obuliri kifuuwamu gundi eno bagita batya airspray freshena webale nnyo yoyo director agambye yoyo nanga ati sibimanyi nnyo kuba biri byali bya kizungu natuuka muliiba omukazi ng'atya n'okubulinnyamu zena nga ebigere jjuka ebiseera ebyo tetwefaako oli awo bwotyo naye nga gwomanyi kuzikira ttaali ngamba zikira amataali nze abakazi abakulu bebanjigiriza n'okunaaba nze nasoma paka senior nga sinaaba byosoma muno butulinayo akadanke nga tutulinayo akadanke lwennaaba nenekuba nekipafyumu naye bino soma muno bino naku za bulijjo biki nga naba eriyo omukolo nze nga naba eriyo omukolo nagenda ew'ekikazi ekikazi kyankyalenjinga natuuka ew'ekikazi kinga dadi tofayo kankwambule bokisi erimu akatuli gwe natuuka bokisi erimu akatuli vesti yonna eno erimu ebitulituli era okuba onayiga neŋŋamba musajja nno olina okuba naye ebintu nga bokisayo nga namu bulungi tedde okuba nga olina vesti nga etukula bulungi osofuna emergency essaawa eyo funa omukazi agenda kuwaka essaawa eyo wamwegomba dda ate abakazi b'ennaku zino so balina lavutijja ayagala yaba akweyambulira lavutijjo batijjatijja nnyo ayagala yaba akwambula dadi tofaayo nze kankwambule let me undress you kitegeera munnange omukazi ng'akola ki omukazi nga anyambula bulungi nze nga ati neba nedadi vesti yo kiki dengera gundi yokka gyokoze eki gyoyambadde boxer bannaye really gwe wenna sente z'okola oziteekawa sinze yali ayimye akasolo kaagwa
akasolo kagwa omukazi yamalamu amaanyi omukazi yanchallenging ng'ekiri kyo kyokka kitukula naye nga nze olaba wensula omanyi bunene ofaisi oba bwabanga buyinki 2 nga ke kafaliso nze kengwako era nga omukazi kugamba ye yanchallenging omukazi yanjigiriza n'obuyonjo omukazi angamba tino nti kakati kambe ku kyegamba omusajja yenna akasitokula oyina ng'okwemwa ekyo kimu ekyokubiri oyina okwerabira enkwawa zineeno tulina bunene omuntu wakola kiwasiga musima deodorants osiga nosigako ko mu nkwawa ne ziba nga zirabika bulungi nga teziwunya oteekeddwa okwambala nga naga zino boxer za layisi 55 funa emitwalo gy'ebiri ogule boxers ezo 4 tojimala mu nnaku 2 naga kati tufa abakazi otulaba nti ze sinza kwambala mpale sima munombo jamba dere naga olama jambala kuva ku makya era kasasu kasawa nga 12 ez'olweggulo yo nga njijjamu nga njiteeka mu bucket boto bokikola kati kati ne kati omukyala kati azooza era omukazi atuganga nti niye mazenjo ali muyonjo asajja abasinga ayambala box ennaku ezo ne muga nti anti muneze ndi muteeketeeke kumbe nange bakinjigiriza buyigiriza kaakati kankunyumize n'emboozi tukyali ku olwo batutwala eyo egindi erira erire ne waffe ngulu embuzi nagikunyumiza tugenda erira mwenye kakati eri abantu baayo eri bano bakyamani b'ekyalo bomune babayita bachifu bachifu kituufu ngulu kati tutuuka eri mwenye eri bachifu babeera b'amaanyi chifu ye kasita ayogera ekyalo kyonna kyonna tekiddamu kobeere osi ku kyalo nojja n'oba continue nti oba kyagala okwogera eri abatuuze gundi chifu wabanga takkiriza so bakutwalaganya n'emigwaga nti affe tulina kyotugamba ffe tulinda chifu yayina okukola ki chifu yayina okutugamba munnange nga tutuuka tugenda kati omanyi banene abalenzi bano abagundi bano abakatale kaki ak'omubuulo omanyi abakatale k'omubuulo batambula okimanyi nti abantu batambula Uganda yonna abakatale k'omubuulo abatambula kati osobola basanga wanene ematu balinga bambizi n'abembizi bomuna obasanga abembizi batya abooca ku gundi ndinakoda wabula oyogedde ku bembizi nate abembizi batambula nnyo ate ku bafu nga waliwo omufu eyafudde anti bonna babeera yogera omufu w'ekalamoja nga gyali ow'embizi ne bamanya bati wakyaka byekubira amasimu munnange nga abakatale k'omubuulo bagenda eyo erira bajja bakwana abakazi baayo abo abafuma jjukira nti kakati eri bano abakatale k'omubuulo be bazibudde abantu beeri amaaso ti omuntu yambala ku lugoye olupya oluyambala ku lugoye kuba eri emivumba tegitambula nnyo bo bagala nnyo bino ebipya bino ebitemagana ebishayininga biti babyagala nnyo kakati munnange wange ng'omusajja akola kikali asajja nga batuuka eyo nga omanyi kati watuuka eri abakatale k'omubuulo basooka kunoonya we bagenda kusula sebe nayo eriyo loogi zaayo loogi zaayo za busiisira erira kati ojjuka akavidiyo kali eri gundi principal ke yalimu ne Dani Magic nga Dani Magic akweyeza akawunga gyebaaswamu yali loogi sitori yange gyewonyumizaako eyagundi gyewangamba okunyumiza chairman yakuyita ng'abakyali abasajja babalemerera ati beebo gyeyo gye ndiko kaakati abasajja batuuka bagenda kati obagenda kakati nga balina obugoye obulungi akazaga nti banekanagoye nga kalungi kyakuba nti ka mitwalo 2 kyengamba dde siziwezaawo titoziwezaawo nti kakati oba toziwezaawo nti ojja kujja enkya oba olweggulo kwaffe tugenda sula wali eri twali omugundi district njugiri bagita Amulia twaliyo Amulia district kati abasajja batuukayo kati nga omukazi aga nti kakati omanyi kyengenda okukola nti ngenda kujjaawo essaawa nga 2 awo ez'ekiro okitegeera yegasama nti bali basuze wali mugundi mu loogi kati nga akazi buli omu agamba ku munne nti waayi bano abakatale nti bagenda kusula wali eri mu loogi za gundi twagenda osula nti nayinza waliwo akagoye ke nadde njagala bambi ngenda kugenda nkole ki ngenda kugenda nkasasule bambi ekiragayi yabadde ayogera bulungi namwagadde abasajja bakatale kye bakola abakazi b'engulu abasajja bakatejjuga nti bawunya bulungi beekubye ekiwoowo balenzi bawanvu bati bonna basazi bati akalevu bambala bulungi ebikazi ne bibeegombako ebyo byokka baali ebikazi ne bibawa ne ssente
kakati abakazi nabo tukasiboka nga bagaffe tugenda Kampala olonga tebachawulya babba baabwe chief n'abayita ku kyalo naga nemwe mufaaki nedda ndi kakati ffe babba baffe tebeefaako ffe twagali basajja b'e Kampala bano asajja tebamalaako babeera mu kunywa malwa bw'abasajja b'engulu tebamalaako chief ng'agamba nti okay tebamalaako nti ye kati chief n'alowooza nti kati bano abakazi we tutuuse tetukyabasobola okitegeera baleka baawuukuuka bajja ne batupangisa eno e Kampala yimwe ne tugenda amulya nga tugenze kuzina ng'abapangisa sinema batupangisanga emitwalo 3 buli mukazi gw'ozina n'omukaabya aga kye twabakola igwe nawe gakwoli gwe omanyi okubanga bateekanga mu kaluumu akasiisira anti zerogi zaabwe bagenda okuteeka mu kasiisira nakuteerayo n'omukazi omu gwena okumuzina paka bw'anaakaaba wakikola twazina abakazi n'ova akasonga kababukidde kati n'okanyigako ne mu bagati y'abazzi kagya kya ne kasaala n'omukka ne gunyooka kati ate ayinza owakana togeza n'ompaganya ssebo nza kuyimiza nze naliyo kali guwasabula mabega nasabula abakazi aba emiliyoni emu emitwalo 2 kankuveeko gwe eri ffe twakola ne tubuuza chief tuddayo ddi e Kampala kati tukyaleeta kadingalu kati ekyalo baba bali bakiyita bati ebyalo biri n'abakazi beegi nabo beedimye mubeere twadduka buddusi ssente zatulema bulemi biraga mu Uganda teri mirimu biraga mu Uganda teri mirimu emirimu giri e Uganda wano ate eri emirimu egimu gyokola ng'onyumirwa twate ogwo omulimu gw'okwegata ogwokola onyumirwa ne time waliwo wotuuka n'owulya nga oyabise bagamba owegata ennyo otuuka ng'amazzi tegakyajja otuuka ng'omala mpewo neggwe kyetwakola abakazi b'engulu eyo abakazi baleeta abakazi nga bazze kubalya naye ate nga eri bali ku kibonerezo kyokka ffeno tunyumirwa bali nga baleese ku kibonerezo bwekitegeera kati ffe batutwalanga aba disciplinary committee nga mamugezi okubanga mugonyera ensonga okukwasisa empisa kati abakazi bakyaliyo bakyayagala abakazi bagate tukomeza obusajja by'e Kampala byali bitusse anti juga kati ffe twava eno bwekitegeera twava eno nga tunywedde enjaga yaffe tulinako amayirungi ku mutwe tulinako walagi tulidde emirondo emmwanyi omanyi okubanga oyima buyimi nga tokyanyumirwa wala kati gwe ng'ozina buzinya okitegeera ate mu omulago gwakujaga waawe baana yeefa mutazeja boogera mu lulimi Luganda boogera mu lwabwe nomwana kyana ngo bekada binyeko mazimu bali wagati oyawedde ne bamufulumya ne baleeta omulala gwe engulu twaddukayo buddusi okitegeera zeja lwaki otwala kati towakana nalinya basi kiro saaza ali 9 okuvayo okudda eno abakazi nga wali abamu bonga babaire gati wa nze tebijja kunnuma tebansobola nigumunya omuyenga anywedde enjaga ye oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikali magezi oba giyite kompyuta lubaluseewa tv yakuleetedde abakugu ate nga bakafuliyumu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gwabadde atandika layibulaale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaanani oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753665 lubaluseewa tv yagati oyawedde ne bamufulumya ne baleeta omulala gwe engulu twaddukayo buddusi okitegeera zeja lwaki otwala kati towakana nze nalinya basi kiro saaza ali 9 okuvayo okudda eno abakazi nga wali abamu bonga babaire gati wa nze tebijja kunnuma tebansobola nigumunya omuyenga anywedde enjaga ye alidde amayirungi ge ine nanga waya yeereeze bweti eriko omusuwa ate bali bonga tebaliko juga kati omukyene nakasa omulya kati ng'omanyi kati nga muli mulavu ebyaddala kugamba ye omulya mpola biki omuli omusaasira neffe twalyanga serious business okitegeera kuleeta muntu musuwa mu kyenyi watamyuka maaso tomuta naye naffe era nga tweroboza ati mubisi jja kumulya ngampoli ffe gye twekolera engulu eyo nga muli bazibu nnyo twabagadde saa zino kati bisaye kale twalingamu kale amalala mangi tuli bavubuka awo biki nga twagala nnyo ssente tugaluga naye mwana bino bitukola tujja kulwala era kuze oli makindi wali watya
Makindi watambula. Abaana gye bali. Abaana gye bali. Ya mukagenda ke. Eyo tonna bakakasa eyo. Eyo. Sinna bakakasa kubanga bali ate bo baagala nnyo akasente. Bali bo bagezi. Makindi. Makindi bagezi ate kati ogenda mulimba ki? Tuyina kyogenda mulimba binona buli kimu bakirabye. Ate kati abalina mu kasente ate bali eri Kololo ate eri Kololo ffe batukirizaayo. Lwaki? Ate Kololo kati ogende kati okonga otambuza bigere. Bamamotoka sebo be bagendayo. Kati ofuna chance n'ofuna mu kamotoka n'ogendayo. Ate kati eri ofuna abawala abateekamu akasente baliyo baana babagagga. Yenga yagala okuteeka. Yagala okuteeka mu basomedde mu masomero ga bisulo. Wakome waka abeera mu kikomera. Kati yagafuna chance okutaayaayaamuuko. Kitegeera n'abalenzi batyo mukola gati family ya gundi yesimbyeko kati n'abalenzi batyo bakwana bunga bagwa mangu bakola batya nga abakazi kitegeera omukazi okubanga agwamu mangu kifa kuki okugwamu kudya siutegedde kireza nti n'oba omukwanyi mu dakika 2 nakkiririzaawo kifa kuki abakyala bwe batyo kakati abo bibano abaana ba planned kids kitegeera ba planned kids abo nti bo kugamba nti taba wa bigambo bingi tomugamba nnyo bigambo bingi tomunyonyola nnyo lwansonga ebyakuze tabiraba nabo bennyini kati tubalya naye nga kugana ate bo be batulya batulisa excitement balina amaalo mangi n'amaddu abasibira nnyo mu bikomera byabikoowa bino sibiraba nga juga kati abola b'ennaku zino omwana abeera mu siniya tunga talina mbuzi neewuunyiza n'obwongo bwo kati mu mwasomeranga mu byalo bano abaana bagundi pifo ng'omusanga talina mbuzi ab'omu byalo osanga omwana nga ali mu P6 nga yazaala dda ng'ozaala ki emisinde gy'amasomero egy'edda gyanyumanga n'emipiira anti abagisamba nga balinga basajja ffe twagendako okuwagira emipiira gy'amasomero nga tugenze kuwagira abantu be tumanyi nedda ne maama gundi naye agenda kubaka nti anaasobola si wa Lukindo nti amune bamulongoosa bulungi naye ng'agenda okubaka wa P5 okubaka emipiira gy'amasomero ffe twabanga n'abasajja abaddusi naye nga mmanyi n'okumanya nti alina Olukindo ate era ekyalo nga kimanya kubanga edda jjukira ku kyalo omuntu nga waazaala ekyo kyonna kimanya nti banne muwala wa gundi bambi yazadde bambi mwe bali mumusabira jjukira abaana baazaaliyanga ku luggya abaana edda basomanga bakulu ng'omwana otandika P1 alina okuba nga alina emyaka 12 kituufu P1 kuba tewabanga zino sima baby class top middle nazzikuno ng'abaana batandika mu P1 myaka 10 n'emeka kati nga gena okutuuka mu P5 ngali myaka nga 19-20 azaala edda abaana bawasizanga ku luggya yanga agati mutani wa gundi bambi muvubuka nno mukozi family y'abaana abo bambi bakozi balima era nga wali nga abalima ennyo bafuna abakazi ali kakati gwa atayagala kulaga nti maama kati otumuwa omwana afa n'amuliisa ki bayagalanga nnyo ekyokulya anti jjukira abantu edda nga bakolera kulya family ya gundi oyo omwana seba alina olusuku lwe jjukira edda nga buli mwana yenna ewaka abaana olubimbiro bakuwa olusuku lwo kati bana bakuzeekuzeemu bakuwa olusuku lwo notandika okulima emmere eyiyo okitegeera kale ennaku zolaga baba w'eki nga taata yekka alina 4 era kati ennaku zino kati abaana b'ennaku zino kati bonna kati abakuzeekuzeemu buli akulaakulana bwati bw'atavuga booda ayiya akasente kugenda bweru kituufu okitegeera lwansonga nti ettaka lyakendera luli ery'ettaka lyabanga ddene ng'omuntu omu alina kumpi ekazi 30 era ng'omutandika saakulaakulana bwati nga kakati okuva nowati nawe wati wali eri wawo gwekimanyi nno nti edda bataata n'abaana balwaniranga ennimiro taata eno nnimiro yange tojja gigendamu biki omanyi okugyamu n'emmere yo nokitwala eri ew'abakazi bo anti nga n'omulenzi naye yawasa kyokka ng'ate yawasiza ku luggya kati kiki kigambe nti nno edda emisinde gy'amasomero n'emipiira byanyumanga edda ng'omuntu asobola okuggulawo edduuka nagati munaye munagula ebintu mubigule olwaleero enkya tetugenda kuggulawo tugakula emisinde gy'abaana b'amasomero kumbe mutabani we mukulu muzibu mutabani we baawe osanga ng'omukazi nga anti dduuka ayinawo akaduuka bana batunanga omubisi guno ogw'omucupa ogwabeerangako olusoggo ng'omukazi seba ali waka atokoza ttooke nga taata yagenze kusoma fe okusoma gedda kwatunyumiranga ng'asomesa batukoonako mumusomesa kubo ng'olina gy'oloopa Jamiru masa gundi yankubye Jamiru twanuvuuka omukulu Jamiru waka mu kyalo kitegeera yali mu P5 ebiseera ebyo ffe nga tugenda mu P1 naye nga n'asomesa nga bamutya
Jamiru ku ssomero balinga bamwagalanga. Jamiru muddusi musambi wa mupiira akuba eŋŋoma. Ositegeera nga ku kyalo ekiramba kyonna kyonna yamanya okukuma ettaaleeni ya sitima. Eno gye bapika ng'obisibwe bati. Ekyalo kiramba. Ekyalo kiramba. Atajja kuwoona katimba. Kankuveeko. Jamiru olunaku lumu waliwo twali eyo mu kyalo eyo. Kati waliwo kati omutalo ogumu. Waliwo omutaka eyafa. Kati omutaka wafa kati Jamiru yali agenzeewa. Yali ndowooza atambudde ng'omanya agenzeko mu katawuni. Kati omutaka afa batuuka banoonya Jamiru kati waalingawo masimu ebiseera ebyo. Baganedda Jamiru nti yakutte eggaali ya Mulangira n'agenda naye eri mugundi. Mulangira yamutumyeko eri mugundi mu ssenta. Nesewo okuva eno mu kyalo okugendako mu ssenta. Kati nkugereze nga wa ndowooza ssenta yaffe ey'ekyalo yalinga Kawanda. Ffe nga tulinga n'eno Matugga. Kati ng'eri mu ssenta omalako omwaka nga tolinnye eyo. Anti nga tugende ku Christmas. Jjuka nti kati edda amakubo gedda nga side nsiko ne side nsiko. Kati ng'osobola okutambulamu wekka. Olina linda nnaku nkulu buli omu nga yeetegese. Abantu bonna onera nga muva eno kibinja mwenna ne mugenda. Ne mutuuka mu kasenta nga luwo wali endongo ekabagguka bano batunda mubisi bali batunda wali eri obunyama obwokye. Paani mu bibbo. Oyo paani w'omubibbo gwe bafumitangamu bati n'oluuma. Oyo. Waliwo omubisi nga watadde wali omubisi eccupa zinyirira ziti omubisi gwa nusu 10. Olwo ffe twagendanga mu gundi ya jjajja nga tujjamu emmwanyi. Nga jjajja tumunogerako ku mmwanyi. Mujjamu nga mubbamu. Si kubbamu. Kale nga jjajja tumunogerako emmwanyi. Ne tuzaanika. Era nga otulaba enkuba nga abange abavunaanyizibwa ku mmwanyi zino mugyeyo emmwanyi enkuba egenda kuzikuba. Kati otegeera ffe nga tulabanga jjajja atubonyaabonya. Naye temu yatuuka ng'olunaku olukulu ng'olwo. Baane bulijjo abaanula emmwanyi. Jjajja nze bulijjo nzaanula bulijjo nkulaba ng'okongola banno. Kwatayo 5. Naye ng'ebyo 5. Nga mufuniramu nga paani wa 5. Kati nze jjajja mpako nusu 10. Yampa nusu olwo. Buli ali awaka n'etandika omwekengera. Jjajja mukyala ndaba agenda kuzinzija kanga nti leeta tujja kugulamu engatto. Bano be twabeeranga nabo nga buli omu ndaba mubbi. Lwa nusu olwo ng'olwo 10 olumanyi olw'edda. Subhanallah. Kati wano bajja emitwalo nga 10. Wazikwe gatolaga buli omu akuliraane. Ate nno yampa naza change. 5 nga bupya oba yabujjawa. Omanyi olwa 5 olw'edda. Lwalinga lwa lupapula. Lwalinga lwa lupapula. Kati abo balabwa ati Abukuwa. Juga nze nalinga njagala nnyo kolera nga jjajja mubeera ku lusegere. Kubanze jjajja natulanga ne mubuuza ebibuuzo kati olaffe bino bye twasomanga bino simanya ebya history SST. Kati nze nakolanga nnyo SST lwa nsonga nti SST namujja ku muntu ati yaliwo ebiseera ebyo. Kwagala bino ebyentale ebyaliwo bye batusomesa. Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka, ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo. Anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu. Tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna. Ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo. Tuyina ennyumba eza buli kika. Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda. Ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu. Tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko. Ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tuyina kye tuyita bata. Gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba, ekyo ate tukikolerako ddala. Ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka, tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga. Eddagala walizudde dda. Ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere. Ndaba mubbi. Lwa nusu olwo ng'olwo 10 olumanyi olw'edda. Subhanallah. Kati wano bajja emitwalo nga 10. Wazikwe gatolaga buli omu akuliraane. Ate nno yampa naza change. 5 nga bupya oba yabujjawa. Omanyi olwa 5 olw'edda. Lwalinga lwa lupapula. Lwalinga lwa lupapula. Kati abo balabwa ati Abukuwa. Juga nze nalinga njagala nnyo kolera nga jjajja mubeera ku lusegere. Kubanze jjajja natulanga ne mubuuza ebibuuzo kati olaffe bino bye twasomanga bino simanya ebya history SST. Kati nze nakolanga nnyo SST lwa nsonga nti SST namujja ku muntu ati yaliwo ebiseera ebyo. Kwagala bino ebyentale ebyaliwo bye batusomesanga ate jjajja ye nga binyumiza bunyumiza. Yabayitira byonna. Kyaffe twakolanga bwe bwe mwaka bwe twakola bwe bwe. Kakali nze natuganga ali kusoma kati ate bye batusomesa ate nze ne waka bye nsiibamu. Kati nga jjajja njagala nnyo. Jjajja yampa nusu 10.
n'olukumi lwali lunzise. Ebyo tanananga kwegomba abaana b'obuwala. Era bawala nga tuwala ffe kati nga tumanyi nti omuntu okufuna omuwala omala kumerako ebyoya ku magulu n'omerako ebirevu n'omera n'ebyoya kasolo. Kati nga nze neegomba okumera ebyoya kasolo olunaku lumu nagendako olumu nga batusaza enviiri nti nga tusaza girita ebiseera ebyo. Nagendako nga bava tusala nviiri nekwata ebyoya nembyetimba waneeso. Mungende nimbe ebiwala eyo ku luzzi buddo nange nabeza ebyoya. Oyogera okulaga omwana ebyoya tebyo tunanga bikubukabuka mu sibiti. Obagamba bisaze. Gwe ebiseera by'obuto omuntu nga nenjukira ebiseera ebyo neŋŋamba abantu tuva wala. Azenja tuwumbawumba. Tujja kuba tudda kati tulabe embeera nga bwegenda okutambula nti tuli mu kazigizigi. Sibula abatulaba n'okuba nga ate obabuulira ekigenda okuddako. Mpozi otunanga tuvudde mu protest vote. Tugakuba tetubaleetera ebyako. Tulina nno emboozi nnyingi lwokuba nti kakati wano nga w'omanyi tetunyumiza bulungi lwa nsonga akasente bakasibidde ku mobile money. Kati ezo embanga sirina mwaneno kasente. Kati tomanyi kyekitegeeza kubeera nga olina ssente naye nga tezikugasa. Era obanga atayina. Osegeera kirina kati wonaga kati tulinga abalina ssente ezitagula. Kati ffe twagenda eyo Arua. Tuba tugonga ng'olina emitwalo nga 8. Naye ng'ekyamazima nga n'oba oyagala akagati ak'ebitano nga ne bakagamya 15 okasasula. Naye nga tolina w'ogenda kukajja. Twatuganga amaduuka geri nga batundamu munnyo. Mulimu bibiriiti. Osegeera bino betugasoma mu Saafi takyalabika. Yambuka eyo mambuka bwe kimujja kira nti gyekiri. Saafi bamuteekera. Oyo simanya Saafi waliwo buno bukulukulubba bonna gye buli eyo. Ola nasanga ono bbiya wa gundi ESB chairman. Omumanyi abeyo bamunywako polapola. Abeyo bamunwa ate esinga n'okulawuza bamukolera eno ne bamutwala eno. Ne wanasala busazi. Ne Prince naye akadda yali naye bamutwala ng'eyo. So bane mwebale kubeera nga mutulaba abalabi ba Lubalusewa TV. They want to big up on yourself. Thank you for watching us. Yeah, every little time we post the thing panted. If the paper them watch we. Okay. Yeah man. Tuyanze get panele zinja ma the king for the king. King for the mic. Yeah man. Okay. Nzaje Samuel. Tujja kusukawo wano director memo yabadde wali in production. Tujja kuba video tugisayo na internet. Kumyewo na yewe be kumyewo. Tujja kuba teso na twingira bungi the King Zenja buli wiki nga tukola video. Yeah man. Ayi twongera okusomesa ku bantu. Akuma takumira mpeera sawo zajja kwakawanga. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubalusewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV mazima ku mazima.